عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا على الإسلام حتى والتقى في القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله tumwebaza akyakiriza mu lukuŋŋaana lwaffe luno tetunnafunayo ali mu mbeera embi. Walillahi alhamdu wal minna. Saba Allah atuwe obulungi bw'ekifo kino n'oluvannyuma lw'okwabulira okuva mu kifo kino. Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ebitusobyeko, era Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumanya n'okutegeera. Wakitiibwa Allah atuluŋŋamye ate era atuluŋŋamizeeko abaddu be abalala. Tulage amazima nga mazima, atuwe okubeera nga tugagoberera. Tulage n'obulimba nga bulimba, abeere nga abutwewaza. Allah aleme bitufaananyiriza, kubanga bw'anaabitufaananyiriza tujja kubula. Ab'ebitiibwa abali mu kifo kino, tugenda kutunuulira ku hadithi ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam jojja okugisanga alladhi rawahu al-hakim fi al-mustadrik. Rawahu al-hakim fi al-mustadrik min hadithi Sahal bin Sa'd. حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. Hadithi erimu ebintu bitaano. Eyogera ku buwangaazi. Olwaleero nze naawe twagala obuwangaazi. Naye obuwangaazi ki bwe wandyegombye? Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti khayru nnas man taala umruhu wa hasuna amaluhu. Khayru nnas, omukyala omulungi, omwami omulungi, yoyo Allah gwawadde obuwangaazi. Walillahi alhamdu wal minna. Allah akuleseewo eddakiika, Allah akuleseewo olunaku,
Allah akuleseewo wiiki, Allah akuleseewo omwaka. Bw'ogattagatta bw'oti engalo zo, abamu ku bo mwakatambulako engalo zino 2, omulala yakatambulako zino 3, omulala yakatambulako zino 4, omulala agamba nti gwe guno ogwa ddyo ngumaliriza kati nnyingidde gwaki gwa kkono. Kiba kitegeeza wayita mu myaka 10, n'oyita mu 2, n'oyita mu 3, n'oyita mu 4, guno gwo n'oguggala emyaka ameka? Kati ne guno otandise oguyiikiriza. Ekibuuzo kiri nti onaagumalayo nga we wamalayo guno? Allah yasinga okumanya. Awo wennyini we tuli. Kati nga bw'otamanyi nti oba ne guno onaagumalayo, kkiriza nti buli ddakiika Allah gy'akuwadde gikoleremu birungi byereere. Saba Allah gwe wenna ayingidde guno omwaka, ayingidde guno omukono omulala, mugambe nti rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Iyo dua bannabbi ba Allah atunyumiza mu Qur'ani gamba nti falamma balagha 40 sana, bwe baamala okuyingira emyaka 4, buli yenna ali mu 40s, ali mu 40, those ones who have approached 40 years and above, oteekeddwa okubeera ng'osomeddwa eno. Say this supplication, Rabbi awzi'ni an ashkura, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allah wange nkusaba ompe okwebaza ebyengera byongabiridde, kubanga emyaka 4 tegituukikako. Emyaka 4 myaka gya bwannabbi. Bannabbi bonna Allah yabatuma, yabassaako obubaka nga bawezezza emyaka ameka? Emyaka 4. Teriyo nabbi wa 3. Bakuba n'abammwe ab'olwaleero abalina zikyaki zaabwe. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wa an a'mala salihan, wa an a'mala salihan tardaha. Amakulu nti ayi Allah nkusaba ompe okwebaza ebyengera byongabiridde, kubanga mu myaka 4 ng'oli mukyalo oba ozadde ku baana. Mu myaka 4 oba otandise okuzzukuza. Mu myaka 4 by'obeera byeko obeera okoze otya? Era obeera mukazi ddala mukulu akakase. At 40 years. Kati bwe njogera ku 4 ate gwe owa 5 tewejjaamu. Bwe njogera ku 4 ate gwe ow'enkaaga tokola otya? Ow'enkaaga yazze oba yasigadde? Masha Allah tabarakallah. Wa an a'mala salihan. Bwe tunadda mu dduwa obudde bujja kugwayo nga tuli kweyo yokka, ojja kuntuukirira njikuwe. Allah nkusaba ompe okwebaza ebyengera byompadde. Twabirabyeko nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Byo Allah bituwadde ku myaka ameka n'okwambuka waggulu. Wa an a'mala salihan.
Allah nkusaba ompe okola emirimu emituufu. Omulimu omutuufu gwe guliwa? Omulimu omutuufu gwe gwo gwonna oguliko enjigiriza y'owekitiibwa Allah n'enjigiriza y'ekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa an a'mala salihan tardaha, ng'ate omulimu ogwo Allah ogusiima. Wa an a'mala salihan tardaha. Wa aslih li nekino kigatteko, wa aslih li fi dhurriyyati, wa aslih li fi dhurriyyati. Allah nongosereze n'abaana bange n'ezzadde lyange, Allah olinongosereze. Allah okulongosereza abaana bo kwe kubeera nti abaana bo bali ekyo gwe kyokola otya kyoli. Kakasa nti kyoli kye kituufu, abaana kye bagenda okubeera kitya. Abaana babeere abasaala, abaana babeere abambala ng'obusiraamu bwe bukola butya, bwe bulagira. Allah wange nongosereze ezzadde lyange. Wa aslih li fi dhurriyyati, wa aslih li fi dhurriyyati. Allah nongosereza n'ezzadde lyange. Mulina abaana naye babakaabya maziga, mulina abaana naye musiiba mubakolinira olw'ebyo bye bakola. Kati khayru nnas, mbaka kyavude agamba nti omuntu omulungi, omukyala omulungi, omusajja omulungi, man taala umuruhu, yoyo Allah gwawadde obuwangaazi, wa hasuna amaluhu, mu myaka gyana plus baleme kusanga ng'okyalimu embeera ey'okweraguza, wabula olongoosa mirimu gye gy'ogenda kuzza wa Allah. Tokyali muleesi efaanaganako bwete ekola bintu bwe bityo, togirimu. Girekere bano abawala at 20s abakyalina kye banoonya. Gwe waana onoonya ki? Bakutwale ku beach, oyagala kulya fish, chips, chicken at 40, at 50 years you want to eat chips and chicken and fish. At 60 years, when you are waving the earth, you are saying bye-bye, you want to go to beach. Thank you. Instead of asking Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you of what you have done in 20 years, you still want to enjoy your life until Malakul Maut finds you when you are not yet ready. Longoosa eri obuwangaazi bw'obusigadde. Jibril ku luno yajja ne message ng'ezze ku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Obubaka buno bwali bubuna hadithi ya Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad Allah asiimeku ye agamba radiyallahu anhu, agamba jaa Jibrilu alayhi salam. Jibrilu alayhi salam yajja eri Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and said, the angel Jibril came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and said, oh you Muhammad, ya Muhammad, owange gwan, ish ma shi'ta fa innaka mayyitun. Wangaala nga bw'oyagala, weeyise nga bw'oyagala, naye essaawa yonna ogenda kufa. Live in any way you feel like to live, but one day, one time, you are going to meet your creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Girls, all you women,
You are busy enjoying this life. Muri busy munyumirwa bulamu buno. Ishma shi'ita. Muangale nga bwe mwagala. Buno bubaka buka ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne yamugamba nti fa innaka mayitun. Muhammad yogenda kufa. Bile emyaka gy'olina. Omukyala ampuliriza. Gattako emyaka 10. Bile emyaka gy'olina. Gattako emyaka 10. Onaabeera okyaliwo ku nsi. Onaabeera oliriddawa. Bw'omuwala alina emyaka 2. Kale bbira naawe ejijjo yongerako 10. Onaaba ofaanagana otya? Make-up anaaba akyakwata ku lususu. Ate lipstick. Kubanga myaka 10 ejja kuba erina 10 ameka? Lipstick ng'akyagendako. Fa innaka mayitun. Essaawa yonna you are going to meet your creator. Allah subhanahu wa ta'ala. Live in either way you feel like to live. Enjoy life. Eat your money. As others say, I'm enjoying my money. What are you saying, human? Nyumirwa sente zangu ngamba kitoine kyo ngamba. Fi surati Ali Imran aya 15 Seka agamba nti qawlu ishma shi'ta. Ekigambo kyagambye nti wangala nga bw'oyagala. Ay mahma tala umruk. Ne bw'onaawangala obuwangaazi obuwanvu ng'obwani. Ng'obwani. Nkale. Fi hadhihi alhayat. Mu bulamu buno obwensi. Fa inna almautu nihayata kulla hayyin wa masiru. Kufa is the final destination to each and every creature which is alive here on earth. Death is the final destination to each and every creature. Okufa yenkomekerero ya buli kitonde kyonna kama qala ta'ala nga Allah bwatugamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut. Buli kitonde kyonna wallahi kigenda kukombezebwa kufa. Mu byewuunyisa mu bitonde Allah bye yatonda ekitonde ekiyitibwa kamunyeera. Kamunyeera mukayita mutya mu lulimi lwammwe? Akawuka. Ako. Wallahi kalina system gy'olina. Akakawuka kalina system gy'olina. Kalina ennyindo. Kalina omutima. Kalina amagulu n'emikono kuba katambula. Kalina amatu. Kamunyeera akawuka kalina amatu. Kalina ebiwoowolo. Sisimu gy'olina kati tasawwar akantu okosobola okunyiga obunyizi bw'oti nga kalina sisimu gy'olina. Ne Allah yakakola mu sisimu gye kalina kasobola okurashinga gwe byotasobola kurashinga. Osobola okulya ennyama eggumba n'oliteekaawo ne bujja nga 1000 ne bwezingirira ku ggumba eryo ne buli kurashinga within a week liba limaze okubeera nga lisesebbuka ate nga gwe erinnyo lyo lyalemereddwa. Hadha khalqullah. Bw'atyo Allah bw'atonda. Bwe weetunuulira olaba nga oli munene, bw'otunuulira enjovu olaba nga nnene, ate bw'otunuulira akawuka olaba nga kanafu. Ne Allah yakawa sisimu gwe gy'olina. Kassanga bwossa. Naye nako Allah yatugamba nti buli kitonde Allah kyatonze kyakombezebwa kufa. Allah yagamba nti wa innama mu byewuunyisa mazima ddala tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama. You are going to be rewarded what you are doing here on earth on the day of resurrection. Tugenda kusasulwa ebyo bye tukola olwaleero.
Allah agamba nti faman zuhziha anin nar, yenna nawona omuliro gwa Allah, wa udkhila aljanna, nayingira ejjana ya Allah, nayingizibwa ejjana ya Allah, Allah yagamba nti faqad faza, agenda kuba awangudde. Allah yagamba nti wama alhayatu dunya, tebuli buno obulamu obwensi bwoli bwendi, illa mata, okujjako nga tweyagalamu kaseera buseera. Allah yagamba nti ghurur, byonna bye tweyagalamu nabyo bisobola okutujja ku Allah. Mu suratu Zumar aya ya 33 Allah yagamba Muhammad gwe twogerako, Jibril gwegambye nti innaka ma ishma shi'ta fa innaka mayit. Suratu Zumar 31 verse 31, suratu Zumar, Allah yamugamba nti innaka mayitun, Muhammad, you are dead, you are going to die. Some of us, we don't want to hear this word that we are going to die. Some of you women, you don't want to hear this word. But it's true, we are going to die. Leave it or not. Kikirize kikolo ogenda kufa. Muhammad is dead. Nabadde Madina nabagambye ng'omwazinyi buli wagamba nti ashhadu anna Muhammada Rasulullah, nkakasa nti Muhammad mubaka wani. Netunuulira amaaso gange wali we yeebase nga Bilaali bwe yalinga ayaziina, yamwogerangako oluvannyuma lw'eddakiika 10 ng'agenda kujja abasaazi. Olwaleero ayaziina ow'omulembe guno akigamba nti ashhadu anna Muhammada Rasulullah, naye nga gwayogerako ekigambo ekyali wali mufu. Muhammad mayit. Okay. Kasookedde ng'afa. Since Muhammad died, okuva Muhammad lwe yafa wakayitawo emyaka 1446 years since Muhammad died, sallallahu alayhi wa sallam. 1446 years. Yakawangala mu ttaka emyaka emeka. He lived here on earth 63 years. Kunsi yawangalirako emyaka 63. Gye yakawangala mu ttaka ne gye yawangala mu bulamu giriwo egisinga okuba emingi. Wangi? Innaka mayitun wa innahum mayitun. قال بعض الصالحين الموت باب. Abantu soka abalongo bagamba nti okufa mulyango, wa kullu nasin dakhilahu, buli muntu agenda guyingira. Almautu bab, okufa mulyango, buli muntu agenda guyingira, lwampaka oba mirembe. Yagamba nti falayita shi'ri, alabye nnyo omukyala mpuliriza oba omwami, ba'da almauti maddar. After your death, where are you heading? To Jannatun Na'im, to paradise, or to hellfire? Where are you heading? Where are we heading? To paradise. Not so. Without performing prayers, thinking that we are going to enter paradise. Nata sala na ya subirayo ejjana ya Allah. Wai tomanyi ebintu bya Allah byewuunyisa. Mu butasala bwange buno oyinza okwekanga ffenna tuli mu kifo kimu, ffenna nga tuli mu jjana awo. Weebale, ate abasaala bayingira omuliro. Mwebale. Tilka idhan qismatun biza. Nga muba mubiteekuludde si bulungi. Nibakunda bawano. Bakunda bawano naye bya Mungu byewuunyisa. Mwabasaala buli kaseera swala tuyinza obbasookayo ate ne mu ggulu. Mwebale. Okumanyanga okufa kwa ddala
Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam kituuka ekiseera ng'ateekeddwa okuva mu bulamu buno obwensi. Ku nsi yawangaalako emyaka emeka Musa? 1000 emyaka 95 1000. Musa yawangaala ku nsi emyaka 1000. Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam lived here on earth 1000 years. Abedda bawangaalanga. Naye kituuka ekiseera ng'ateekeddwa okuva mu bulamu buno obwensi, Allah amutumira malakul maut emujje mu bulamu buno obwensi. He resisted. Yagaana n'agamba nti nze tolina gy'ontwala. Then malakul maut returned to Allah subhanahu wa ta'ala and said, your servant has resisted to come. Omuddu we agaanye okujja. Allah subhanahu wa ta'ala kyava amugamba, n'agituma n'agigamba nti ddayo omugamba akwate ku bwoya bw'ensolo yonna, naye bw'anaamala ogikwatako obwoya obwo bunaddira mu ngalo ze, obwoya nga bw'onaakwata ku ndiga oba ku nte ne bugirako, n'amugamba bwe bunaddira mu ngalo ze, obwoya nga bw'onaakwata ku ndiga oba ku nte ne bugirako, n'amugamba nti buli kooya muwadde agenda kuwangaala mwaka. N'agibuuza n'agigamba nti oluvannyuma lw'obwoya obwo ng'omuwendo gwabwo guweddeyo, kiki ekigenda okuddirira? N'amugamba nti kufa, era ogenda kufa. N'agamba nti kati ntwala kati. Bwe kibanga ne bwe munaaba buweddeyo ngenda kufa, agenze olwaleero yakola atya? Teri yayagala kufa. Anayagala omugerezaako okufa? Wangi? Okuggyako nze nzekka. Kati byonna bikole, naye ogenda kukola otya? Tufunamu ki mu kigambo ekyo? Ishi ma shi'ta fa innaka mayitun. Tweyise nga bwe twagala, naye essaawa yonna tusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. An ya'lama al-mu'min. Mukyala gwe kimanye, kiteeke mu bwongo bwo nga nange bwe kiteekamu kulla yawmin, buli lunaku. Mubadde mukimanyi nti buli lunaku we are practicing our death indirectly. Buli lunaku practicing okufa indirectly. Are you not sleeping? Yes? Are you not sleeping? Tewebaka. Mwebaka. Nobeera ddala nga tokyategeera biri ddawa. Wallahi biri ku nsi. Oluvannyuma lw'okwebaka, omubiri gwaffe tuguteeka ku kitanda kya nsonda mmeka? Wangi? Kabuli ya nsonda mmeka? Bwe tumala okuwebaka ku kitanda eky'ensonda ennya, weebaka mu ssuuka mmeka? Wangi? Abeebaka mu nnyanga mbeewuunyizza. Weebaka mu ssuuka mmeka? I'm talking about bed sheets. Abeebaka mu ssuuka esatu ate mmwe munkutudde. Mwebaka mu ssuuka 2 ne ogattako bulangiti emu oba baby cover z'emmeka? Essanda zibeera mmeka? Wangi? Ekitanda kyonna okyebakako oba olina ensonda we weebaka? Wangi? Kabuli yonna tetugikuziikamu ng'abatali basiraamu, wabula tukufunako kasayidi ke tukusimirako we tugenda okuteeka. Wangi? Abange obusiraamu butugamba twebakire ku sayidi yaki? Ya ddyo. Omufu bwe tumuziika tumuteeka ku sayidi yaki? Kyokka kyennyamiza omukyalo okwebikka mu ssanda zeezo 3
ne ku saidi ye gye bagenda omuteekako naye nga yeebase tasadde. Buli lunaku okwegeza mu kufa naye nga tomanyi. Toba olaba nga waliwo abagenda okwebaka ne babazuukusa nga baayiseemu dda. On'omu ku mikwano gyange yalina mukyala we obudde obw'ekiro yalina omwana nga muwere muto, omwana muto. Baawa amuzuukusa ekiro, beebaka bonna nga balamu. Omwana akaaba amuzuukusa yamugamba nti owaayi zuukuka oyonse omwana, naye nga gwazuukusa yafudde dda. Weewale okwebakira ku butali swala. Weewale okwebakira ku butali kuba buli lunaku practicing okufa. Batutiisizza ne batugamba tuli ewa abasajja abatali be batatuweewanga nabo abatali basiraamu. Weewale okwebaka no kutwata offside ng'okyali mu mbeera eyo. Ogenda mugamba ki Allah? Aishi ma shi'ita fa innaka mayitun. Ayya'lama almu'min manya gwe omukkiriza mpuliriza anna almautu qad ya'tihi baghtatan, okufa essaawa yonna kutusalako. Wa huwa fi ghaflatin anhu, wallahi tukyali bagayaavu. Tulowooza nti ebyokukola tukyakola ki? Tukyalina birimala kuggwaayo. Mu suratul munafiquna Allah says, suratul munafiquna verse 10 to 11, suratul munafiquna Allah yatugamba nti wa anfiqu, mwaba waddeyo mwesiimye n'owaddeyo olukumi lw'ebbirizo omutwalo ku kyembadde mpulira wano. Allah yatugamba nti wa anfiqu mimma razaqnakum, muweeyo mu ebyo bye mbagabiridde. Min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut, nga temunnaba kusisinkana ono gwe twogerako. Fayaqula rabbi, ogambe gwe gwe batwala o Allah subhanahu wa ta'ala, wami gwe Allah subhanahu wa ta'ala, lawla akhartani ila ajalin qarib, singa Allah nindiikirizaamu onkeereyesezzaamu akaseera katono, sokolindeko Allah, ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin, nsaddaake nange mbeere mu baddu abalongoosa. Naye wulira Allah bagamba walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah takulindiikirizaamu, wallahi takukeereyaamu essaawa yo bw'ebeera etuuse. Tebulaba ng'ogamba nti yafudde ku ssaawa 2 zennyini shapu, yabadde assa ogw'enkomerero. Yafudde ku ssaawa bwezi n'eddakiika bwezi. Walan yuakhira Allahu nafsan, yeesiimeyo Allah gwagenda okutwala nga wallahi abadde akola birungi. Nze naawe Allah agenda kututwalira ku ki? That's where my worry is. Fayambaghi lilmu'min, kikugwanidde gwe omukyala mpuliriza n'omusajja mpuliriza, an yakuna ala al-isti'daadi lilqaa'i rabbi, ebbanga lyonna okubeera mu kweteekateeka osinkanye otya Allah. If you have an appointment with the president of Uganda, bw'obeera ng'olina appointment n'omukulembeze w'eggwanga, weteekateeka otya? Weteekateeka otya okumusinkana? Oyambalako yero, ne weekuba ne kawoowo owunye bulungi, ne bw'otuuka mu maaso ge tosobola musindira nnaku, wabula omulaga bulungi nakumusabira ayongere okutukalakata. Sebo tufuze bulungi taata, yongerayo Mukama Katonda akwongera obuwangaazi. Sebo Mukama waffe tosobola musindira nnaku yo, wabula okumugamba nti weebale taata. Wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah kyava atugamba mu Qur'ani mu suratu Al-Ankabut aya ey'okutaano, man kaana yarju liqaa Allah, yenna asuubira nti wakusinkana Allah, fa inna ajala Allahi la'at, essaawa yonna ajaali ekola etya? Ajaali ejja epaakinga. Wa huwa as-sami'u al-alim,
ayogera bino byawulira ate Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi. Suratul Luqman aya ya 3 Allah yagamba nti fala taghurrannakum alhayatu dunya. Bwe twamala okutuuka mu bulamu buno obwensi, Allah n'akuwa obulungi, Allah n'akuwa ku ssente, Allah n'akuwa ku byakuwadde, olabanga atateekeddwa. Kola Allah byakuvunaana. Fala taghurrannakum alhayatu dunya, obulamu bw'ensi tebukulimba. Wala yaghurrannakum billahi algharur, tebukulabankanya ne bukujjanga ku Allah. Bwe buba bufumbo tebukujjanga ku Allah, bwe babeera baana tebakujjanga ku Allah. Fala yaghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur. Thaniyan, ekigambo ekyokubiri Jibrilu kye yagamba Muhammad, yamugamba nti wa ahbibu man shi'ta, love whatever you want to love, yagala kyonna kyoyagala okwagala, fa innaka mufariqahu, you will be separated from them. Fa innaka mufariqahu, ogenda kubyabulira, ogenda kwawukana nabyo byoyagala. Mwagala abaami sibo guli, teri yatayagala mwami we. Era y'ensonga lwaki akozesezza abanene, abamu ku b'ebinene mwagala abaana. Allah atugezesezza n'ebyo bye twagala. Shayatini olwaliro ekisinza okutwala abantu kugatta ku Allah: 1, sente byanfuna; 2, bisobola okubeera nga zadde; 3, ku mukyalo ekisingidde ddala okumutwala. Allah okugamba nti inna kaidakunna azim, enkwe zammwe z'amaanyi, enkwe zammwe zisinga kubeera ku basajja. Tewaliyo walala. Wangambe dakika mmeka? فلا تغرنكم الحياة الدنيا وأحبب من شئت فإنك مفارقه، أي أحبب من شئت من زوجك. يغالو mwami wo, abaana bo baagale, sente zaagale, n'ebitiibwa byagale, naye ogenda kubireka. Aina Sheikh Muadh, hadithi gye tumaliriza nayo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Anas bin Malik yagamba nti yattabi'u almayyit 3, omufubu afa bisatu bimuwerekera. Fayarujia 2, ebibiri nebikola bita nebikomawo. Yagamba nti yattabi'ahu ahlahu, abantu bakuwerekera, mwe muli mukyalawo, mwe muli bbaawo n'abaana bo, bagenda ne bakuziika. N'agamba nti wa maaluhu, naki ne ssente, wa amaluhu n'emirimu gyo. Naye yagamba nti fayarujia, abantu bo bakomawo ne ssente zo ne zikomawo, wayabuka ma'ahu wahid, osigazaayo mirimu gyo. Mirimu ki gy'ogenda osigazaawo tugenda okuleka? Wangi faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Zilzala ey'omusanvu n'ey'omunaana. Anaakola akalimu nga katono kati Allah agenda kukamulaga, n'anaakola akalimu akatono nga kabi era Allah agenda kukamulaga. Kati fuba okulaba ng'okola birungi byokka, kubanga byogenda okusigaza mu ntaanaayo. Olw'obudde nga bwe bufaanagana, yagamba tugijabule hadithi sekazikiriza bigambo bino bibiri tumaleyo. Yagamba nti wa'lamu anna sharafu almu'min, yagamba nti kimanye ekitiibwa ky'omukkiriza omwami oba omukyala, qiyamu llayiri, kusukako kiro n'okola otya? Abange musaaleeko ekiro. Ojja genda osoma suratu sajida aya 16 na 17. Allah agamba nti tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Suratu as-sajida 16 and 17. Ojja kutunula olabe
Qiyamul layl. Wake up at night and pray salatu tahajjud. Kujja kufuna ekitiibwa kyonoonya. Na buli yenna alina ekizibu zukukako ekiro kirope ewa Allah. Turopedde abantu ebizibu byaffe naye olowooza ababiwulira. Tubiropere khairul bariya khairul khalqi. Tubiropere Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisembayo kyekigamba nti wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. N'omuntu okubeera nga alina ekitiibwa, n'omuntu okubeera nga mwana wattu wa bbeeyi, kwe kwesonyiwa ebintu by'abantu. La tas'alu nnasa shay'a. Ne bw'obeera ng'olina obwetaavu tosaba. Bwe tunyumiza ebizibu byaffe ate batukkakkanyiza. Ogenda ewa fulani n'omukaabira ennaku yo, oluvannyuma lw'okugimukaabira ate n'akuddako n'akulaalaasa mu balala. Tuswadde ekimala. Tuswadde ekimala. Abange bwe tutasabe bantu tusaba ani? Tusaba oyo eyabawa. Tusaba oyo eyabawa. La taqnatu min rahmatillah. Temwesamba kusaasira kwa Allah. Inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Allah is rich. Allah mugagga eri ebitonde bye byatonda. Was'alu Allaha min fadlihi. Musabe Allah mu birungi bye. Enough is what? Tukakkanyizibwa ekimala, temusaba bantu bintu byabwe mubaleke. Ne bwabeera mwanawo nga gwamuzaala akuwa akantu katono yagamba nti maama gwe atasiima kiki, naye nga gwe byomukoledde byenkana bitya. Nga gwe wakeera enkya n'omuzaala n'omulera n'atuukaawo waatuuse olw'okuba yafumbira omusajja nga mugagga, n'akunywesa amafuta, n'akuliisa sabbuuni, n'onakuwala n'okaaba. Kiki ekikukaabya? Muleke. Bw'aliba ayagadde akuwe, bw'aliba tayagadde Allah agenda kuwa ebisinga ku ebyo. Mataa'u dunya, bitumaliramu bwereere. Bagagga bameka be baziise mu mbaale muno nga balese ebyobugagga. Okufuna ekitiibwa la tas'alu nnasa shay'a. Mbeera yetusindiikiriza naye. Mbeera yetusindiikiriza naye. Hadithi eyo etumalire ebaddemu ensonga 5. Ekisooka empangaalayo. Owangaala otya? Bagenda kutwalira kuki? Tulina bye twagala mu nsi, naye bye twagala tunaagenda nabyo batugenda kubireka. Tugenda kubireka. Ekigambo ekyokusatu ekibadde mu hadithi, nsamarayizinga ebigambo byange. Ekigambo ekyokusatu bamugambye nti wa'malu ma shi'ta. Kola byonna by'oyagala fa innaka majziyun bihi. Allah agenda kukusasula mu byokola. Byonna bikole, bwe binaabeera birungi Allah agenda kukusasula bulungi, bwe binaabeera bibi bigenda kubeera miranga. Manya nti omuntu okubeera ng'afuna ekitiibwa, okubeera ow'ebbeeyi, kusitukako kiro n'osaala. Mwemanyize okusaalako ekiro. Ekigambo ekyokubiri okubeera nga toli munyoomoofu mu nsi, twesonyiwa abantu n'ebintu byabwe. Tusabe Allah ebirungi bye. Allah bw'ali bakkiriza nga tuzeemu okusisinkana, tetumanyi bwetyo bwe twali ne Seeka Muadhi mu ddalasa eyasembayo nga tetumanyi nti tumusiibula. Nange buyinza okulagamba nti omusiraamu Allah bw'atyo bwe yakola atya. Tusaba Allah ffenna atuwe enkomerero ennungi. Bwe tuba nga tetuzeemu kusisinkana mu lukuŋŋaana lufaanaganako bwe ruti, tuddemu tusisinkane mu nnyumba ye ey'emirembe. Saba Allah ffenna atugaggawaze. Saba Allah ffenna atwesambye obwavu n'obukafiiri. Saba Allah ffenna atutwale e Makka n'e Madiina. Allah aleme kutujjuula okuggyako nga tutuusizzaako ku nnyumba ye ey'ekitiibwa. Allah aleme kutujjuula okuggyako nga tutuusizzaako ku ntaana ya Mutume Muhammad sallallahu alaihi. Saba Allah ffenna atulongoosereze ebyenfuna byaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atulongoosereze ezzadde lyaffe. Saba Allah ateeke obutebenkevu mu bulamu bwaffe. Ffenna abali wano twazze nga tulina ebizibu eby'enjawulo. Saba Allah tuleme kuvaawo okuggyako nga buli omu ayingidde mu nsonga ze. Saba Allah buli omu ali wano aleme kuvaawo ku kizibu ky'alina okuggyako nga Allah ayingidde mu bizibu bye ne mu nsonga ze. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe buli kalungi konna akali ku nsi, atuwe n'obulungi obuli eyo gye tugenda okuddizibwa essaawa yonna. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.